They cause accidents, they lead to death, increased transport charges, poor roadside cars. Mukawefuba okulongoosa enguudo eziri mu mbeera embi mu disitulikiti y'e Wakiso naddala mu kaseera kano ak'enkuba ng'amazzi geekola ekigenyi mu kwonoona enguudo z'ettaka. Abajapaani ate bayingiddewo ne tekinologiya omuggya asobola okulongoosa enguudo zino ne zibeera kaweerette awatali kuzirima yadde okuzikola. Mu tekinologiya ono amanyiddwa nga Do-Nou, obukutiya buteekebwamu ettaka eritabuddwamu omusenyu olwo ne busuulibwa okuziba ebinnya ebyesima mu nguudo, olwo abakozesa oluguudo ne baddamu okutambula awatali kukaluubirizibwa. Okusinziira ku ambasada wa Japan Kazuaki Kameda ng'ayita mu bubaka bwe yatisse Kentaro Takada, tekinologiya wa Do-Nou kye ky'okuddamu eri enguudo z'ettaka ezitawaanya abatuuze mu Uganda. Ono bw'atyo yakubiriza bannansi bonna abeetabye mu musomo gw'okuyiga enkola y'enguudo empya eno okugiteeka mu nkola. For establishing the construction company which can receive orders of the road work. Era KYOBWA eyamba abavubuka ababantu abenyigidde mu kutendeka kuno okubangera kubakwata ku mukono babeere nga beeyubulamu okufuuka ekitongole oba kampuni etandika okuddaabiriza enguudo kati nabo basobola okugenda okusaba emirimu ne baba nga bayikolera enguudo. Akulira abakozi mu disitulikiti y'e Wakiso Luku Lukoda yeebazizza gavumenti ya Japaani okufaayo ennyo okudduukirira eggwanga lya Uganda n'obuyambi awatali kakwakkulizo konna ng'amawanga g'abazungu amalala bwe gakola. Let me thank also the government of Japan, one, for being a friend to Uganda, but most importantly, for not giving conditions. When they are supporting us, they don't say first democracy first, elections first. They don't say like that. They just support you. And if you want to, so long as you have the will of the people, the government of Japan does not say, you first reform. We want electoral reforms first. They don't say that. Ono bw'atyo yeeyamye ku lwa gavumenti nti baakujjumbira nnyo enkola eno okulongoosa enguudo eziri mu mbeera embi ennyo. What we are going to do is to absorb this youth into road gangs. You know, we have road gangs that work on sections of roads which are assigned to them. So the best we are going to do is to absorb them into our road gang because they are paid some money on a monthly basis. And that's what we are going to do in all the sub-counties of Wakiso and also divisions. Yakulira project eno Yuka Ramula yategeeza nti project eno tegenda kukoma mu district y'e Wakiso nga bakugibunyisa mu bitundu bya Uganda byonna naddala ebyo ebikyali obubi ennyo ku ky'enguudo. This year it's our first time. We started in February 2019 and we decided to work in the Kampala and its vicinity, which is Wakiso. But next year project we are applying for the fund to extend our project to the 5 districts in Western region. And in the third year, which is 2021, we want to work in Eastern region. Ne engineer wa district y'e Wakiso Felix Tom Mudali akatiriza obulungi obuli mu tekinologiya ono. Tutukozesa machines, era tukozesa budeya buno bwe tusobola okufuna easily mu butale bwaffe wano n'abantu mu maka gaffe tubulina, so tusobola okweyambayamba nga bulungi bwansi ne tuba nga tusobola okuddaabiza amakubo gaffe community access roads. So yatuyamba nnyo nti ebyamaguzi byaffe bisobola okutambula bulungi, tusobola kubona amakubo amalungi. Abatendekeddwa mu nkola eno bonna baweereddwa amabaluwa gaabwe okukakasa obukugu bwabwe. Kanso kawiyejeje sendowooza kintu kagwa. Eggulire lino likusakiddwa Josh Mitala ku Lwalikodi TV.